So basaba nabanya mwena batulaba ku media mwena. Twebaza mukama kulwasa mu Uganda. Bino ebituize nga biyigiriza abantu nga nyigiriza abantu ng'osobola kulimira abafunda n'olundira abafunda ate n'ofunamu. Nyigiriza abanyayuganda ngutambula n'omulembe. Guno omulembe gutulimu gwa herbs and spices. Laba muzei bwe yasimba rosemary olaba. Nga bw'olaba endimiro eno yonna. Ku myaka 9 yayina. Eno rosemary osobola kumulabirira n'atuuka ne ku myaka 12 ng'akyali mulamu. Kuba katasayira alikira sente. Endimiro eno buli mwezi 2 kwesatu kwena esobola kumuwa obukadde 5. Buli myezi 4 nasala n'addamu n'agimuka n'addamu nasala n'addamu n'agimuka n'addamu nasala nga muzee asobola kufuna ekyokulya n'ekyokunywa nga kyalubeerera. Bwebanga muzee bw'ate ate mu nsonyi okutwogera mulema ayina emyaka 9 naye ng'asobola kuba n'endimiro bweti ate mu abavubuka abakyalina amaanyi. Gwe muvubuka w'emyaka 14, 15, 20, 30, 45 lwaki tosaba jjajjaawo oba taata oba sengaawo n'akuwaayo akafa akenkana bwe kati naawe n'oyeteerako entandikwa bweti. Twebaza mukama ku lwa muzeeyi ate tuna ne regional coordinator waffe akoze omulimu omunene ne chairman waffe akulira bino byonna okyogerako kimaama ku kintu kino bwe kiti. Twebaza Katonda olwa Sawo Uganda eyaleeta ekintu eky'okuyigiriza abantu okukola. Muzeeyi talina ttaka ddene eriryawo naye kwono rosemary gwalina awezanga ekemu asuubira kuba atuuse okukungula. Muno asobola okujja mu miliyoni zenga 15 n'okwambuka waggulu. Gwe omuvubuka ali eyo, gwe omwami ali eyo ina amaka. Muzeeyi sooka omunteekeremu kamera wali omulabe bwafaanana. Taata ono oba yasitukiramu n'agamba katukole. Gwali eyo omukyalo mu bukyalo omuto alinda omwami ku makya okumusaba omunnyo olinda ki okutandika okukola. Sawo Uganda bw'oba oyagala olina obwavu bukuluma bwegatte ku Sawo Uganda okole ne Sawo Uganda ogoba obwavu. Kino ekitongole kyajja kugoba bwavu si mu kitundu ky'olimu naye mu Uganda yonna n'ensi yonna Africa okutwaliza wamu. Rosemary tumukola mu ki nga tunakwaniriza mukama wange? Rosemary tumukola mu herbs and spices. Rosemary ekirime kya rosemary kimanyikiddwa okujjanjaba endwadde zisuuka mu 12. Rosemary tumukolamu ebirungo bya mmere, tumukolamu ebirungo bya chai. Onywa bw'owoomera njaga kubategeeza ebintu nga 4 buli muntu bye yeetaaga rosemary byakola. Rosemary azimba obutafaali mu mubiri. Tuli mu kiseera ekibi ekya COVID. Omuntu alina obutafaali obuzimbiddwa bulungi kye bayita immunity. Rosemary kyakola tasobola kulwala COVID. Mama wange alina emyaka 18 amaze emyaka 2 ku majaani ga rosemary talwalangako kalwadde n'akamu. Rosemary azimba obwongo. Abantu ffenna twerabira kati osanga omuntu onoonya peeni eri mu nkuwaawa, onoonya akambe kali mu nkuwaawa, onoonya simu ng'eri mu nkuwaawa. Nga tunakwegatta ku kitongole kya Sawo Uganda wali okola mu muki oba okola mu muki? Ndi mukyala musomesa e Makerere ku university. Musomesa mu department ya performing arts and film ate mu school eya Libra and performing arts. Nalaba Sawo Uganda nendaba obugagga nenyingirirawo nkola ensigo za rosemary. Ensigo za rosemary mu myezi 2. Ensigo zanasooka okukola 60,000 bwe bukadde 6. Ntunda amajani ga rosemary. Nange edduuka lye wakula ku. Amajani ga rosemary gali ku L245 Hoima Central Market. Tusuubuza region yonna okuva ku Hoima Central Market L245. Tuyina ne headquarter nyumba nene nnyo eri mu Kisiraamu e Bujumbura ekkuba eridda ewa Grace Mayor eyali Mayor kati Minister Mulamba. Awo bw'oba oyambuka okuva mu kisaalu kye bayita mugga baguyita bigajuka oba otuuse ku Sawo Uganda. Amajani ga Sawo Uganda nagatandika okugasuubula omwaka gumu emabega. Natandisa miliyoni ejo emu naye edduuka kati lisobola okukola ate 4 buli lunaku. 4 buli lunaku. Oba COVID wali oba taliiwo abantu beetaaga obujjanjabi. Bannayuganda kambabuulire ekintu ekitasobola kuddiba ku nsi ly'eddagala. Ekintu ekitaddiba y'emmere. Kati gwatuddeeyo kyalima ebikajjo bye tulima wano e Bunyolo obuze kubanga ebikajjo mbirina eka 30 bikyanemedde na mu nnimiro. Baŋŋamba saagala kwogera kampuni eŋŋamba tebalina ebikajjo balina bingi tebasobola kubitwala biri mu kukaddiira mu nnimiro ebiri ebusoga mu bimanyi. Naye rosemary gwe nalima zaali eka 2 namaze okumukungula bulungi
ne mwanika rosemary mukozeemu miliyoni 3 ekesu 2. Ekirungi kya rosemary bakama bange ekyesenga singa kubimera ebirala kubanga rosemary tusobola kumukolamu oiro ntumutwala mu musezi twetoolodde akasente katandika kuva mu musezi twetoolodde nga kajja mu Uganda. Twebaza mukanga tunakwandiza mzee awe ku byayogera musumba mukwano gwaffe yatuconnectinga ku muzeeyi mwakwatagana mutya ne muzeeyi n'omussamu ekirowoozo kino n'akola omulimu guno gulaba mu lulimi olulungi olw'ohulira bulungi. Abakurura abarozi ba TV zino abanyeta Pastor Arthur tulyatunga wabwemba Christian Fellowship Church ate n'enjunanizibwa abaliisa omusawo Uganda. Apostle Kateba kirukimu buyizire buhimba kanisa omukyalo ono akatendinga omusomo ali mukamwana wa Mugurusi mukamwana muhara mukamwana muhara byona muhara. So now yeija ya sharing na Mugurusi about rosemary. Apostle Kateba ensigo eziwalesera nkujuka zikaba nsigo 14. Abantu bano zitwaraga ni bits. Rosemary ndagibya ire kiro kimu agibya ire mu bichweka yatandika kubyara yagumisiriza rosemary eno yayika hano. So nabwo ekyo nyeki nkugamba kiti rosemary Muguruson akutuchallenginga muno ito bamusayi muto abo kuba akozira omulimo gw'amaani kandi hakyaro hano for sure alikyokurura. Apostle Kateba kile kyo lasara rosemary ne kagenda you will have a credit in Bunyoro in this area ikukwemalirira because now uli ha test ya mzee yoni mu Bunyoro hano mzee buza ku bantu nairi mutanya bayizire tuli kulungi kubasimu mwebale kwijja kundora rundi kundambura mwebale muno omugisa camp na Romunyoro ono yamundete mwaliana wange bato yamundete ya nyahulira haredi nibagisomesa nono yagamba ngwa ero ato yangambiri nyagama nyu mbitekerezo yange kwenda gibyara nyachuwamu gibyara baito nyatalibanizo gwe sente kutagigulira hamu ingura bukiweka nindeta kwiki onyahikizo musirigu baito nkusanga mu buzibu dundu bumubazi kukerererwa dundi butyo nusanga mu buzibu nko gwe sente zo kugura kanya tuli kugura embewo mutiyo ntyo ninsoroleza kwiki onyahikizo. So twebaza mukama kuva mzee kyabadde ayogerako yatandika mpola ensigo zino ezisimbye endimiro eno yonna tiyazigula lunaku lumu. Kyakyo kweri yaguleza 5,000 2,000 3 okutuuka buyafuna kintu kyonna. Tugenda kukomaona abakamera nga mulaba nga tukusa rosemary wa muzeeyi kubanga atuuse nga tumukwasa ekiveera kya sente ng'okakasa ngu rosemary sawa Uganda emugula. Mukaba mpero omukisa tubeera programu yaffe buli sawa bweziti tubalindiridde mukaba mpero omukisa mu linnya lya Yesu.